Kakati waliwo omukwano gwange yambuuziza nti abantu ba bulijjo basobola okuteekawo embeera ejjako gavumenti yabamukwata mundu mu buyinza. Kakati ekyo kisoboka era examples zibaddewo nnyingi mu Africa. Okugeza Benin oba edda gye bayitanga Dahomey, waliyo gavumenti yabamukwata mundu, yali ruthless nnyo. Yamala emyaka 17 mu buyinza ng'eriisa abantu ba Benin akakanja. Gavumenti eyo yali ekulemberwamu omwami bamuyitanga Matthew Koleku, ne bamukwata mundu banne, bawamba obuyinza mu 73 awo wewatyo 74. Kakati ne bakozesa eryanyi ly'emmundu okufuga Benin. Baggala ebibiina by'ebyobufuzi ne bateekawo kye bayita one party dictatorship. Kati gavumenti ya Matthew Koleku ne banne yakijjanya nnyo abantu b'e Benin era yanyagulula nnyo eggwanga lya Benin. Jijjukira mu 89 omuwi w'amagezi ow'okuntikko owa Matthew Koleku bali bamuyita Muhammad Cissé. Kigambibwa nti yatuula mu banka y'eggwanga Central Bank of Benin nga manager n'awayalinga $3 million 307 ng'aziteeka ku akawunti ze ezaali mu Europe ne mu America. Ndowooza mulawo bubbi obwo. Baali bateekawo companies ez'ekimpatiira nga zebakozesa okwewa ssente abo ba Matthew Koleku. Kale ekiseera kyatuuka ng'eggwanga terikyalina ssente, nga tewakyali ssente, nga gavumenti tesobola kusasula basomesa, tesobola kusasula ba civil servants wamu n'okumitinga obligations endala ezaali zigidimandinga. Kakati mu 89 ne wabeerawo okwekalakaasa. Okwekalakaasa kuno eno abakutandika baali baana ba university abaali ku government sponsorship scheme, kubanga gavumenti ya Matthew Koleku yali tekyasobola kukola ki kubasasulira bisale byabwe na kumitinga privileges ze baali bafuna ez'enjawulo ng'abaana abaali bali ku government sponsorship scheme. Kati nga mumanyi gavumenti z'aba dictator ebiseera ebisinga mu mbeera bwetyo ziriyakitinga n'amaanyi, ne gavumenti ya Matthew Koleku yagezaako okuliyakitinga n'amaanyi ekweringa okwekalakaasa kw'abaana kuno eno, naye yalemererwa newankubadde bakuba tiyagaasi, bakuba amasasi, bawamba abaana, batta abaana, naye gye byaggwera nga n'abasomesa aba professors babeegasseeko, labor unions zibeegasseeko, abakulu b'amakyaki babeegasseeko, abantu ba bulijjo babeegasseeko, kwegamba okwekalakaasa ne kwongera okugaziwa. Kakati pressure eyo yawaliriza Matthew Koleku okuyita abantu banene abaali beekalakaasa ku round table bateese basalire entoto ekizibu ekyaliwo, era round table bagituuma National Conference. Yayitibwa mu February wa 1990 bateese. Kati bwe baatuuka eyo National Conference eno omukubiriza waayo omukulu balonda Archbishop Isodore D'Souza yabakubiriza. Kati baatuuka eyo kyebakola ekyasookera ddala kwe kususpendinga ssemateeka obwannakyemalira eyaliwo eno military junta mwe yali efugira. Then ne basalawo okulonda omu ku bannansi ba Benin yali yakolako okwo mu World Bank okubeera interim prime minister. Omwami bamuyitanga Nicefero Sogro gwe balonda okubeera interim prime minister. Then Matthew Koleku ne bamulonda okubeera interim president. Kakati era ne bateesa ku lunaku lwe balina okutegeka akalulu ak'okulonda abakulembeze abapya, pulezidenti, bamemba ba paaliyamenti n'abakulembeze abalala. So kakati era nga bwe baali bateesezza akalulu ako kaamala ne kategekebwa.
kakati Nisefero Sogro yavuganya ne Matthew Koleku mwaka akalulu. Nisefero Sogro nawangula Matthew Koleku gye byaggweera. Ono nno nawangula Matthew Koleku yali civilian, yali yakolako ne World Bank. Naye akalulu olwaggwa nga Matthew Koleku awanguddwa, Matthew Koleku kye yakola kwetondera bannansi ba Benin ebikolobero byonna bye yali yabatuusaako, era n'abasaba okumusonyiwa n'obutamuteekako misango wamu n'okumutwala mu kkomera ku lw'ebyo ebikolobero bye yali yazza. So bannansi ba Benin ne gavumenti eyaliwo empya ya Sogro yakkiriza Matthew Koleku n'asonyiyibwa era n'atatwalibwa mu kkomera ku lw'ebikolobero bye yakola. So bwetyo Benin n'ebeera nga yensi eyasookera ddala mu Africa okubeeramu abantu ba bulijjo abateekawo embeera eyajjako military junta n'ereeta civilian government mu buyinza mu 1991. Musiibe bulungi, sigadde nze Salamanda.